Bannasayansi nga bakolaganira wamu ne Ministry ya Science ne Technology batandise kaweefube w'okusomesa bannayuganda omugaso gw'emmere enkolerere giyite Genetically Modified Organisms GMOs. Kaweefube ono agendereddwamu okufuna obuwagizi okuva mu bantu ba bulijjo ku bbaga erikwata ku birime bino erimaze ebbanga mu masaga Paalamenti kumpi emyaka 6. Bannasayansi bagamba singa Paalamenti eyise ebbago lino okulifuula etteeka kijja kuyambako okumalawo enjala evudde ku mbeera y'obudde okukyukakyuka. This is now what we have done is carry the message back now to the lower level, sensitize our people, and that's exactly what we are doing. Sensitizing people so they have an understanding of this technology and they can demand for the products of this technology once they understand what it means, what the products are, what the advantages of the products are. Bannasayansi bamaze kiseera nga bogereza Paalamenti eyise ebbago lya GMOs naye ng'ebibiina by'obwannakyewa balisimbire kuuli nga bagamba nti ebirime bino tebirina kalungi konna era ng'okubikkiriza mu mateeka kijja kuba kikolwa kya kusaanyawo ebirime eby'obuzaaliranwa. Philip Kyemungezi nga munnasayansi omukugu ku kakiiko ak'oku ntikko akakola ku kunoonyereza n'okuvumbula ategeezezza nti abakugu bakoze buli ekisoboka okulaba nga bavumbula ebirime ebitakosebwa kyeya naye ebyembi bino tebinnagasa bannayuganda. Wabula ensi ezeetoolodde Uganda nga Rwanda ne Kenya onalaze nti Uganda eyolekedde ebiseera eby'okusaka emmere mu mawanga agagyetoolodde singa banaaba tebayisizza tteeka mu bwangu. Minisita Elioda Tumwesigye naye alaze okutya nti singa etteeka lino teriyisibwa mu bwangu enjala eruma bannayuganda kati yakweyongerera ddala kubanga embeera y'obudde yakwongera okwonooneka awamu n'amakungula g'ebirime ebizaaliranwa. Science really fino basayansi bituko ku mushowaho gw'enjaha. Uganda y'emu ku nsi mu Africa ezimanyiddwa olw'abannasayansi abasinga obulungi wabula bano tebagasa nsi yaabwe kubanga baddukira mu nsi ezigyetoolodde eziteeka mu nkola ebyo bye baba bavumbudde. Ethiopia has come to Uganda to learn from us. Tanzania has come to Uganda to learn from us and even went and changed their law to be very accommodative to promote biotechnology. You will see even Rwanda has also come to Uganda to learn from us. And a number of countries are coming to learn from us and they are taking our knowledge and utilizing in other countries. And above all, they are even taking human resource, technical people. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.